Yo, this is Rampant Killer already. Omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador alusubudde ku mukulu amanyiddwa nga Larry Madowo yassa munnamawulire wa CNN ku pejja kwali omulonja yonna gyosinzidde okuba nga tutumbudde kansubire nti ole bulungi kansubire nti bitambula bulungi emabegako awo omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ne yeetondera eggwanga erya America olw'ebyo byazzenga atweetinga ng'agamba nti babadde bamufeedinga ne information enfu naye yafunye okuwabulwa oba yayogeddemuko ne ambassador w'eggwanga United States of America mu ggwanga Uganda kwe kusobola okuba nga ate ategeera nti babadde bamuwa ku ggwanga lya America babadde bifuso asaba bamusonyiwe olw'ebyo byonna byabadde nga atweetinga oba babadde nga awandiika ku America era yakoze ki yabidiriitinze dda omukulu amanyiddwa nga Larry Madowo yagenze maaso okuba nga ate arepostinga n'amuwandiikako n'agamba nti ono gwe mulaba yakulira ejje ly'eggwanga eddamba ate era ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda akeera ku makya n'apostinga ebintu randomly nga bw'ayagadde nga bwawulira ate bwamala n'abidiriitingayo kaakati ate avuddeyo nti yeetonda omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador amwanukudde n'amugamba nti kaakati bino by'owandiika obiwandiikanga munnamawulire oba obiwandiisa busungu nugu bukyayi olw'okuba nti Muhoozi yakeera ku makya n'akola ki n'akubulokinga jjukira mabegakaawo Muhoozi yabulokinga omukulu oyo olw'okuba nti yali apostinga buli tweet gye yalinga akola n'ayongerezaako ebigambo ebirala olw'ensi yonna nesobola okuba nga ate eraba era n'ategeeza nti wadde onblokinze nsobola okuba nga ate nfuna still byokoze ki byoba otweetinze so mu mbeera efaananako bwetyo Patrick Salvador ayika ayagala dusuubula ku mukulu amanyiddwa nga Larry weewaawo kwa okwetonda kwe kulabika nga kwagaaniddwa dda mu ggwanga lya America okusinziira ku Senate Foreign Relations okuva mu ggwanga erya America ono yagenze n'awandiika n'ategeeza General Muhoozi Kainerugaba nti ebyo by'okukeera ku makya n'awandiika kasasiro we yenna gw'awandiise ku ggwanga erya America ng'ate obulamu bw'abantu buli mu matigga tebigenda kukola bw'amala ate n'abidiriitingayo bw'ate yeetonze tebigenda kukola n'eddakiika n'emu kyalina okumanya yakulosinze red line era nga bagenda kukola ki kumulaba kimafiya weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Chris Baryomunsi ng'asinziira ku mpewo ya Capital FM avuddeyo kuba nga ate adefendinga General Muhoozi ku lw'ebyo byagenda maaso okuba nga ate apostinga ku mikutu gye oba ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti ono abipostinga mu ngeri yaki yakusaaga kubanga byonna byazze apostinga mbu mpaawo byatuukiriza awadde ekyokulabirako eky'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye agamba nti oyo yamusuubiza okumutta n'awanidde eti kwe yasuubiriza okuba nga ate amuttira n'okutuusa kati nti ddala singa bye yali awandiika okwo bye yali akola oba bye yali atuukiriza singa kati omukulu Dr. Kizza Besigye muki mufu era mu ngeri emu eb'endala alinga abagamba nti birabe nga biringa byaki byakusaaga temulina bitwala serious. Regarding the CDF does not speak for the government of Uganda, don't record, but he likes Twitter communication. And he writes tweets. At times I do not read them, then shortly he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th. So did he hang him? He hung him. So did Ugandans believe that actually Besigye was alive before hanging? More or less, yes, more or less. No. So I think many right-thinking Ugandans, save for the politics and what, they just know he likes tweeting. At times he tweets and he deletes and so forth. And I have been, for the record, saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media through Twitter. I have discussed this issue with the appointing authority, with the president. Admittedly, his tweets make my work a little bit difficult.
Nenga sagala werabire nti mawulire ginasimbayo kubanga ate nkutuusako omuwendo gw'abannankyukakyuka bangi abakwatibwa mu kalulu era nga n'ennaku zino bakyakwatibwa bw'oba wetegereza obulungi drone ziri buli wamu abantu babatwala misanatuku ku mudumu gwa mundu abali mu uniform n'abali mu leeya naye nga bonna bakutte mundu kakati no abamu ku bo basobodde okubanga ate batunulako mu kamera naye nga bategeezezza nti babalanga bwemage bo baagala nkyukakyuka kyekyabakwasa era kyekyabatwaza tebalina musango mulala gwonna guli awo gwabatwaza mu komera. Do you want to talk? Yeah, Tamaribra, Secretary Informal Sector NUP. Tewali kuzikiza sobola zikiza kuba sina musango nakola. Sina musango. Kawesi Shahid aka Shatta Vibes President Be Strong, we are here with you. Twagala nkyukakyuka Imran Ahmed nsigala njogerera twagala nkyukakyuka kyekemu tulwane wadde batusibye batuse tulina misango temupowa bannayuganda temupowa feka tulwane. We can be sacrificed to you and we can be sacrificed so that Uganda get change. Sina musango nali nkoze. Abooluganda lw'omuvubuka amanyiddwa nga Hafiz Ngono yakubibwa amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno wali eri mu bitundu eby'Obulenga bwe yali akakkalabya emirimu gye ku Washing Bay emu. Bavuddeyo batyo ne bagenda maaso okuba nga ate bakoola bekikwatako nga bagamba nti baagala bwenkanya. Ono baamuse nga akakkalabya emirimu gye musajja wattu ng'era bw'omanyi bagamba nnalumanya ne ssaalumanya embeera weetabuka mwenna ekola ki ebazingiramu. Kakati we twogera baamulesezza obwana bwe ddala so abooluganda bavuddeyo okuba nga ate basaba obwenkanya. Bannayuganda bannange kino kyekyalo kye bayita Ggobero Luleeba wa Muzeeyi Abudu Nsubuga we waziikiddwa omwana ono gwe bayita Hafiz Mukasa eyattiddwa olunaku olw'omukaaga gwe batidde wali e Bulenga ng'ali mu Washing Bay akola mirimu gye. Eno entaana we twamuziise twasaba obuyambi eri bannayuganda mwenna abasobola okutuyamba ne gavumenti ya Uganda tufune obwenkanya olw'omwana waffe ono yafiiridde obwemage. Abadde tali mu byakwekalakaasa atalina kakwate ku bintu byakulwanisa gavumenti abadde akedde okugenda okunoonyeza abantu beekyokulya. Famire eno yonna gy'olaba eri mu maziga batuleetedde obwana obuto obwo nga bwe mubulaba omwana ono yabadde atetenkanyiza famire. Tuli mu nnyiike y'ekitalo situmanyi we tugenda kutandikira nga bwe mutulaba wano ffenna twasobeddwa kubanga omwana oyo yabadde alwanirira bazadde be yabadde alwanirira bajjajja be n'abaana be. Yatulekedde bannamwandu babiri balina obwana obuto obwetaaga obuyambi. Wetwogerera eggwanga lyattu Uganda lyagenze dda mu maaso okubanga ate lyogera ku Nipah virus ng'eno nno yo yatandikidde mu ggwanga lya India. Buyindi ye yazudde virus eno era bwe tutandika okubanga esasanya amawulire ng'etutegeeza nti eno nkambwe temanyi ate COVID-19 era nga singa eba esasanya eggwanga lyonna lyandiddayo mu lockdown n'abantu okukunkumuka nga bafa. Naye nga yo omukulu amanyiddwa nga Wumal Kiseka avuddeyo n'awakanya alipoota ezafulumiziddwa mu ggwanga lya Uganda ezigamba nti omuwendo gwabo abalina obulwadde bwa Nipah virus kakati baweredde ddala bana. Okitegedde bategeezezza nti waliwo be basanze mu district y'Ejjinja simanyi abamu babadde mu district ya Wa naye nga bategeeza nti obulwadde bwayingidde dda era nga bwakutte dda abantu. Breaking news njagala owulirize Kasasiro ono. Museveni ssaawa zino waliwo virus eyabaluseewo e India bagiyita Nipah virus. Eyo virus India bakakebera abantu oba bana oba basatu abalina virus eyo. Yes. Saawa zino bakulaga mbu yatuuse mu Uganda. Mbu bwetuuse mu Uganda mbu waliyo bana abakebeddwa nga balina Nipah virus. Museveni ayagala kuttirako bannayuganda nze nkubuulira. Era buli wafuna chance eyo azenga atukulietingirawo ebirwadde ayagala tuteerawo mbusimanyi waliwo ekirwadde kyabaluseewo waliwo ekirwadde kyabaluseewo ayagala kuzza bannayuganda mu kafiyu kutandika kwekwasanga ebyo nti waliwo virus eyinza otambula eyinza okulya bannayuganda atandika otugumbula n'okuwambirako baganda baffe ng'ayina ekisonga kye yeekwasa. Saawa zino waliwo abaana
abazanyira mu 7 sawa zino game abatulimu abeyita abenchuka era sawa zino be bali mu kubivuga mbu Uganda bituufu mbu waliwo virus yatuuse bituufu yavudde India tewali wonsi yonna mu Afrika yakoze eki yayogedde konti oba osanga virus eri mu nsi yaabwe sawa zino bakulaga mbu etuukidde bwe Uganda abakulu sebo bali mu kuvuga kiboozi Muna Uganda njagala otegeere bino oyo kasasiro tulina mukubirawo tetulina leka kasasiro oyo bana abasajja baagala kutuvuga batandika okutugumbula banna Uganda nga bwe bazze bakikola wali babadde batugumbula banna Uganda nga tebalina nsonga gye beekwasa kati baagala kwekwasa nti waliwo virus etuuse mu Uganda bagiwulidde India bo kye bawulira nga bakyerippa mwalaba Museveni bwe yakozesa COVID n'atulugunya banna Uganda ebbanga lyonna saawa zino baagala gezaako okulowoozesa nti saawa zino virus eyabaluseewo mu India ennaku nga 4 emabega yatuuse dda mu Uganda mu Afrika yonna esookedde Uganda fa batabodalinga wadde ensalo za Uganda za India nga waliwo n'ensi eziri okumpi ne India nga zo tezina recordingayo wadde kwegamba omuntu n'omu nti wuno yalwadde saawa zino Museveni yabireeteddewo Uganda yali ayagala tuleetera monkeypox ne tubikubamu bijjukira saawa zino obunkenke bwaliko ayagala kukozesa mukisa gonna gwaba afunye okulaba ng'atugumbulirako banna Uganda n'okubafuga mu ngeri y'okwerinda virus kumba abikozesa nga biri political banna Uganda bino mulina bikuba omusiru seba ayimiridde n'agamba mbo virus yazze ate bituufu oli musawo gavumenti ya Museveni yetu eri mu kutufuga nga yeyina okugamba ani alwadde ani atalwadde gw'obikakasizaabwa nti bituufu kuki wallahi nkubuulira kino Museveni ali mu kuzanya political ambitions ze nga yeekwasa akufuna akasonga konna ke yeekwasa kaba akozesa banna Uganda temugwa mu trap eno yes. Ebyongano bibikyalyawa, the Ministry of East African Affairs is seeking an additional 1.2 billion Ugandan shillings to boost public awareness and sensitize Ugandans on the benefits of the East African community. Tukyalina ebizibu wulira ssente ze baagala okuba nga ate babongerako oba okiwulidde Ministry ya East African Affairs eyagala babeere nga ate bajongerako ku ssente zeefuna akawumbi kamu n'obutuntundu 2 basobole okuba nga ate baboostinga public awareness bongere okumanyisa abantu ku biki bye bakola esaidi eyo. Anyways, ebyongano byo biri awo wetwogerera ensimbi ezigenda okuba nga ate ziweebwa abaka ba parliament. Jjukira buli luvannyuma lwa kisanja abaka ba parliament baweebwa ensimbi ate munange bakyuse ku nzirusi zaabwe bafuneyo ku mmotoka empya okiwulidde sente ezo bazibawa kiva eri mubaka okusalawo b'emmotoka agigula oba agireka Segirinya mujjukira may his soul rest in peace ye yagaana ogula emmotoka era nga sente ezo yagamba agenda zikolamu eddwaliro byonna twabiraba naye nga essaawa eno bategeeza nti kati baavudde ku miliyoni 2 we tubadde tubamanyidde bazze ku miliyoni 315 abatugamba nti anyway sinja kugenda yeyo naye nga kyolina okumanya essaawa eno bannayuganda abamu gababugumye dda oluvannyuma lw'okuwulira amawulire gano nti ababaka bakuweebwa kati miliyoni 315 za mmotoka wali ku 2 bavuddewo babongeddemu miliyoni 115. Tubadde tukyakaaba wajja tugenda okujja ssente Museveni ze yasipendinze mu kalulu ng'agulira abantu omuceere n'ennyama ng'era tukyakaaba wajja tugenda okujja ssente billions and billions of money ezagula biometrical machines ez'okulonda kuba baazeewola bwewozi. Daily Monitor neetuleetera omutwe omusava nti ababaka ba paalamenti ababadde bafuna miliyoni 2 okugula emmotoka ku luno baakufuna miliyoni 315 miliyoni meka miliyoni 315 zagula mmotoka buli mubaka ngera buli mubaka bwafuna ezo sente n'okubisama ababaka 5 something 5 simanya mu bameka bwe bumbi ze billions 166 mu obukadde 8 oba mukategedde just motoka tebanateekako budget za kulya allowance musaala bayiza n'okweyongeza ku musaala
Mwenyweze banayu, mwenyweze the indigenous, the natives, mwenyweze Museveni basa agenda jisimbula ku luno. Tegenda kusibe, genda 108. Mukitegeera? Mubadde mu kyakabya akajanja ba darling. Omanyi mwefuula nnyo bize. Tukolerera baana baffe. Tunoonya school fees, you will kumunoonya and you will not get it. Because Museveni want money. Tubadde tukyakabya akajanja. Musimanya sente za biometrico. Simanya sente. Museveni ze spendingira mu ghetto nga bali abanywa bali emikyere buli lunaku buli campaign wabawe emikyere n'ennyama. Ezo zonna nga zikyatwe ku byampi. Kati ababaka bakulaga nti ababadde bafuna milioni 2 kati beeyongezaamu milioni 10-15 buli mubaka. Buli mubaka ku sente z'emmotoka beeyongeddeko milioni 10-15 ze milioni 315 buli mubaka omu bw'ati zagenda okufuna nga za onule mmotoka. Onule mmotoka. Mmotoka yokka. Tekuli allowance, tekuli bisaala, tekuli simanya bikiranchi biki kachicha kicho oyo yena ina abagwerako. Ogenda okwekanga nga buli mubaka gwera mu kawumbi. Kawumbi kamu. Akawumbi aka nga buli mubaka katwala omwezi. Kati sente z'emmotoka zokka zigenda kumalawo sente z'omuwi w'omusolo obuwumbi 166 mu bukadde 8. Just mmotoka z'ababaka. Tekuli misaala gyabwe, tekuli allowance. Kati ng'ogamba nti basi tegenze tusula mu Lake Victoria. Baddiya tugenda kifiiringa. Anti mukolerera baana bammwe. Anti munoonya kawogo. Kati mukanoonye. Kuno mugenda kuva mu kunoonya muwogo munoonye balugu. Ne muwogo agenda kutuuka abule nga munoonyawo balugu. Munoonyewo endagu zo muzimanyi. Anti mwava mu kunoonya amatooke. Munoonya kawogo sikyo kati nako kagenda kubula mutandika okunoonya obukopa. Ate nno nabwe omunaba mubufunye nga temunoonye kawunga. Yeko kakyagulwako. Mwenyweze basi egenda tuvuga 18 ku luno tugenda kusibira mu Lake Nalubaale oba ku mugga Kiyira gye tugenda okwebbika bweddu 40 kanana wansi underground. Nze wendi wano ku mutala guno okubajjukizanga buli kaseera baddalingi. Ate nga ye munakibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Dr. Emmanuel Salonjoja bw'atyo yalangiriddwa ku kifo kya meya wa Kawempe Division. Yasa ono nno yawangudde omukulu amanyiddwa nga Alhaji Latif Sebagala wamu n'owa NRM n'abalala. Okiwulidde ekintu ekyo nateera Alhaji Latif Sebagala bamukutte ku nkoona. Omwami amanyiddwa nga Frank Gashumba yasiimye abeere ng'ate atulaga ku bebi we ow'obulenzi ombwati. Tubadde tumumanyi nga daddi w'abaana bawala naye Malayika nga bw'owulira erinnya Malayika yajja n'amuzaalira omusika. Kaakati njagala owulire ate ku bigambo ebiva mu bantu. Ono yawandiise n'agamba nti ebbanga ly'amaze nga yeekuba akasabbuuna spam zaamuguka. I don't know how I read that na ye kisomye. Ono n'agamba nti omufantimwe nga yazadde omudokolo. Jesus Christ. Anyways, bigambo bya social media in-laws. Ono ye yagambye nti omwana anatubeerera mwangu ono nga atunulanga omutujju wabula Gashumba muti yita wano ne family yo. Olinaga nti the kid resembles Honorable Sewungu atumulala yagenda nti omwana nga afaanana Ebisende. Kyolina okumanya yasiimye atulage ku mwana we naye nga ba social media in-laws tebasazeewo okuba nga ati bakola ki bamubeerera bangu. Ngenda basomera Shira Price ku channel yaffe eri eya TikTok vibes njamu batusaako. Anyways, aye omukyalo okuva Ebusoga yavudde n'agenda maaso okuba nga ate ayambalira omukulu amanyiddwa nga Mubarak Munyagwangu yabadde presidential candidate mulambirira. Naye nga yavuddeyo n'ategeeza nti Museveni teyasobodde na kuba waayiwadde candidate n'omu ku mirimu gyonna gye baamukolera. Kitegeeza nti yali ku ki? Yali ku mission of which ebintu ebyo abantu babibagamba naye abantu tebabuuka, abantu tebawulira, basigala bawakanya. Naye nga omukyalo nabwe nti mukwano temujja tuzanyira ku mutwe na kutumanyira, tulina ebizibu byaffe.
it becomes necessary to see the truth as it is. If the only vehicle for change is these people that have lost their personality. Court of the day by Zaina from Luka, eyo jemva, kate person like Uncle Munyagwa, with due respect of why ngotandika saturating a misleading information, Mbunu Pwandi Chagulanya has become an obstacle to the opposition. Who told you and what is opposition in the first place? Mulekala wakuzanira kwisubira abantu. Tolu kulowooza ku baana b'abantu bali kuvundira luzira, tolu kulowooza ku baana b'abantu bali kuvundira kitalya bazirira misango, tolu kulowooza ku bakazi bali kuzalanga wazira buyambi bona bali kuzalira wansi ku itaka, just because you receive money at the end of you circulating this fake information to the public. Ekyo tukidi, it is your source of income, but ife betukabiwulira. A person like me nze betobinkobera mbwe ine interview nakoba bona please and please tukidi. Ate Kyagulanyi Kyabasinga, the guy has the tint of maleness and delicacy that you people lack. You being callous, but when the time is right, even the blind will see. Mugule snacks with the chiola. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate ngayo mbaka amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujjonganda yasabwa ati naye yayiseko ku mpewa za Radio Emo n'agenda maaso okubanga ate atunnyonnyola butya bwe byamutambulidde mu kalulu ketukuba emabega. Okiwulidde jjukira nti ono wa NUP yamumezze era nga yakkiriza n'aga nti nzikiriza bakoze kye bampangudde. Bino byebimu ku ebyo ate byagenze maaso okubanga ate akonako. Ate bampangudde mu mazima. Mazima na wenkanya. Mazima no wenkanya yawukana. Naye bampangudde mu mazima. Akati ekyo nga kiwedde ekyokumpangula tekitegeeza nyanyo omuntu akitegeere bulungi nti okuba akalulu tekubaddeemu bubbi. Tekubadde mbubbi. Nze okumpangula mu mazima tekitegeeza nti abe-NRM tebabbye kalulu, kyekitegeeza. Okay. Okubba akalulu ku mulundi guno mbadde sikirabangako n'okukiwulira mu bulamu bwange. Naye nga nti nze bampangula tebanziba. Tebakubba. Olunaku lw'eggulo odde oyogera n'ebyabaddewo okulonda. Owe-NRM kati ye mmeeya w'Ekira yafunye obululu 4,000 ne bamwongerako gumu mu 3,000. Gwabirangirira Mwami Robert. Buli muntu bamuwa DR form kuba wandiika results. So bulamu kati meeya w'Ekira omulonde yafunye 4,000 ne bamwongerako gumu 3 n'aweza gumu 7. Mwagenze mu kkooti. Eyabadde awangudde Norman Ssemwanga wa Nuupu. Eyabadde owokubiri yabadde meeya Mutebi, yondi naye mu PFF. Yajja kwebaza abatambudde naffe ne Mutebi paka kusaawa esembayo. Nze nyina bakansala abanga ba PFF abawangudde. Sempijja yawangudde waggulu eno mu Kiganda, n'awangula Kirekasi, gwe yawangudde gwe balangiridde. Badiri Waswa, Wero Spring n'ebyalo ebirinanye we bweyogerere gwe yawangudde. N'abalala mulimu n'abeewuunyiza nga nabo babalangiridde. Kakati kirawe ubawera bulamu obululu 5 nga balina okuwaako n'abalabi balansinge. So njala nze kwebaza abantu, nze ndi mumativu banga kisago bampa okukiikirira abantu. Nebaza Katonda nsobozesezza bye nsobola okukola mu Parliament n'embikola. Era nja kusobola okusigala nga nkyalwanirira eggwanga lyange.
nga nkozesa buli kyensobola nensaba Katonda obulamu bwange atuweeyo omukisa tulabeko Museveni ng'agenze ensi eno enfune ku mirembe. Omukyala amanyiddwa nga Justin Namere wadde ng'akira ku makya n'ategeeza baabadde atunka nabo mu kalulu nti agenda kubawangula era bw'abawangula nga tebaddukiranga mu mbuga z'amateeka. Munnange ye olwawanguddwa wa NUP bw'atyo yaddukiddewo mu mbuga z'amateeka nga asaba akalulu kabalibwe era ng'ono akkiriza nti akalulu kano yakoze ki yakawuuse buva naye byabbye mubbe okwawukanako ne kitaawe omulamuzi gye yasinzidde okuba ng'ate agoba ebyokuddamu okubala akalulu taatawe ye bamugobye teri byakuddamu kukabala ku saidi ya Namere ate omulamuzi yakkiriza kaddemu kakole kikabalibwe oba okitegedde naye nga ono yakubye amasimu mayitirivu gattako n'okkubira muzeeyi mwennyini omukulira Kaguta Museveni ng'amutegeeza nga bwe bamubbye akalulu ye ayagala buwanguzi bwe era ye kiri ekifo kikye teri muntu alina kubanga akituula osaaga. They were guilty of all the issues that we raised. I was cheated. I want to take you back to how Nalubowa acquired the National Unity Platform party card. Every Munamasaka knows that the day Nalubowa was declared as the holder of the NUP card, there were protests here. All the NUP supporters, we witnessed from our side, because for us we are not members of NUP. But all the NUP supporters said no. Nalubowa cannot have the card. It is Sawia with the ground. You all remember. Religious leaders came out. NUP leaders, stakeholders, they all protested and said Nalubowa cannot have this card. This brings me to the question. What is it about Nalubowa? Why is she always getting wins that are not wins in the eyes of the public? She's given a NUP card, the public immediately rejected it. She said, no, this woman is not on ground. She's declared as a winner, the public immediately said, no, not Nalubowa. She has not won. I am convincing you, I am informing you. By the way, I am helping you, Banamasaka. Especially both NRM and NUP. NUP watch Nalubowa with a keen eye. She's a political double dealer. She's playing innocent. She's saying that how can she, a NUP person, cheat an NRM, yet we are the ones in power. Nalubowa, you know that you managed to do. Tagenza kukiriza recount era ndowooza mubirina mwenna so basebo ne bannyabo ffe tetugenda kwetaba mu recount eyo kubanga akalulu kadi mukubbibwa nga bakozesa courts of law. Tugenda kweyongerayo n'omusango tukole appeal kubanga wano siwe tulina okukoma kino mukyeyolesebwa mwenna mukirabye ffe omukyala yawabira 9 polling stations out of 314 nga musinzo obululu 15,000 kooti nesalawo nti boxes ziddemu zonna zibalibwe. Kakati bw'osanga mu box ensumulule etteeka ligamba ki? Lwaki nze ku 9 ku difference bwe twagibaze eya polling stations ze yali awaaba omwenda yali ya bululu 1,168 naye ne baddamu ne babala. So kakati kooti egende ne president okugamba nti badde babala akalulu kannamere era kati bali mu kubala ekituyambye ekyo kiraze ekituyambye ye president okugamba nga division ey'ekimanya kabonera NRM yagiwangudde ekitegeeza mwatubba badde mbeekeneenye kati nawano kyobola banoonya bujulizi noonya bujulizi. Embeera yongeredde ddala okuwaga ati ekaluba yassa abasuubuzi babaguza mpewo oba okitegedde kaakati nno kino kyonna bw'okitunuulira bw'oti mukwano kiggwera akazito kaggwera ku ggwe final consumer yaliwa yeggwagula ekintu ekyo ng'ogenda kiteekako omugaso gwakyo ogusemberayo ddala. Omuntu bwaddira bw'ati ekutiya eya kiro 10 n'agipakira amayinja ga kiro nga 2
ekkira ezo ne zeesala omusuubuzi n'asuubula n'atuusa gy'alina okuba nga ate atundira okusobola okuggyayo akasente ke yataddemu nga bamubbye ekkira 20 malamba alina kulinnyisa muwendo gwa kintu ekyo. Kaakati ate naye bw'alinnyisa ono agenda okumusuubulako ateeke mu dduuka gojja ogule naye agenda kukusira naye asobola okuggyayo akasente ke kati wojja okwesangira nga kiro y'omuceere ebadde ku 2800 esibidde mu 1500 oba okiwulidde. So embeera yo bwetyo bwetunula oyinza okitunulira wano n'oseka ng'olabira ddala ye bannanga abantu bayiya bannaabwe gwe bayiya the final consumer. Anyways ngendako gate kutuusako akatambi kano olabe engeri abasuubuze ate gye bakwasaganyamu ebintu babikola mu mwanyi babikola mu miceere babikola mu kasooli mu buli kirime kye baleeta naddala nga kikalu bwe batyo batambuza obulamu. This is business. You see, people have started putting bricks on soya. Just 1 more kilos, you see? Are you seeing? You see? These are bricks that picked from soya. Yes, mu video ginasembayo kubanga temba tusako na batusako akatambi kabana Uganda abali stuck mu ggwanga area Cambodia ngabo babalimba birala nga babajja ku ground ne babatwala ne babasuleyo. So babadde basaba buyambi basobola kubanga badda ewaka naye nga omukyala amanyiddwa nga Shamimu Mayanja y'omu kwaba bavayo kubanga tebogera ku nsonga zino. Omukyala amanyiddwa nga Mariam Wachagulanyi yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate amwanukula. I was scrolling nengwa ku page ya Shamimu Mayanja nga yakoze video 2 ezoogera ku bannayuganda abali stuck e Cambodia. Ne ku YouTube channel ye nabadde scrolling nga bali ne Sharom ngera boogera ku kintu kyekimu nga basaba government mbweveeye yamba abaana abali e Cambodia abali stuck. Mizina zina mmwe waneno wetwali mu kalulu temwasalawo kulya sente ne musoka mtuwanira government nga bwe yennungi nga bwe koze ekyamakulu nga mwemu aninga simanyanga milioni 3 buli mwezi ku YouTube mwe kunganye ne milioni za mwe 3 mugende mwejireyo bannayuganda bannamu abali e Cambodia. Wano tugenda ne tufiirwa emirambo mu UAE nga tuyina mu embassy naye ne tubulirwa yadde 10 okuva side ye ekijiza omulambo mu Uganda. Bana Uganda bannaffe bali wano ku union we basula we basiiba tuyina muno embassy ore Cambodia gye mutajirina. Olowooza bulijjo bye twogera wano tuli basiru oba ituvayo ne twogera ku bintu ebiri mu ggwanga lyaffe emitwe gyaffe giba tegikola. Mwe mwasalawo kulya mbadde njagala musigale ng'era mukyalya nti mwe temulumirirwa. Wabadde stuck wakoze video 2 essaawa eno government yo yali badde yakuwadde dda response naye yalemeddwa because all these countries tuzze tulaba nga abannayuganda tebayambibwa. Laba bano abali e Saudi Arabia bagenda ne bavumbeerera ku deportation bamala kwekalakaasa okubajjawo ku deportation. Abaana bali eyo abaana bali mu makomera mu Dubai bali e Saudi Arabia naye government teyinza kumala yadde akaseera okulambula amakomera bajjeyo abannayuganda abaliyo. Wano twalina abannayuganda nga beetaaga kuzza Kampala nga beetaaga ticket. Tuyina bano be babbye zi ticket ne zi visa. Government yammwe eriruddawa
sebo tunyumiza abali e Cambodia musimanyi baba kukusa government muveyo muyambe twagala government yo eveye bayambe nga tobakabidde yonna lyonna ebbanga mbadde manyi gwe tokonkona anti mwagenda okulya omusimbi teweefula inamuka humanity because ebyo bulijjo tujja tubyogera ne mulowooza mbuffe tetutegeera tuli bakadaama simanyi biki akaliro okawulira ate mezina mwe njagala nezi YouTube channel baziteekeko omusolo nezi TikTok baziteekeko omusolo so that musoke mutegeere what kind of government you were supporting. Mukasena nga Abannayuganda beetaaga amaloboozi gammwe mwagana okugassaamu n'osooka okola waneno ka video ne kasooka katuula mu views 2. Mbusimanyi osaba government simanyanga ekuyambire ku Bannayuganda abali e Cambodia abali e Saudi Arabia abamaze Dubai nga babatti abaana babandi nga government esobola kubeera ng'ebayamba be batulugunya mbiyumba government yalemba okuteekawo pulaani esobola okuyamba ku Bannayuganda abanyigiriza wabweru w'eggwanga nga tusasula omusolo ku ssente ze tusindika sirani gwe ne mudda ku ma YouTube ne musooka mwewanira ku Bannayuganda kuba bawadde ssente kati oli waneno otukaabirira mbu bale Cambodia bafa government eveyo be basooso babe basembyeyo temuddamu kutwasamira mmwe. Bulambalamba ngenda kubanga ate nkusibuza omwami omo avuddeyo kubanga ate annyonnyola nti government ku nsonga ya Kyagulanyi bye basiba bye bikutuka mbadde pije okubanga nkuweereza yasingira kusibulira wano atakomera mpera sigale nga kunkumidde beera bulungi weraba. Kati oyo yenna eyali aterese oba yali alonze embuzi ye oba ente ye oba enkoko ye ng'agamba wakasa ne balangira we bati Kyagulanyi be pap eyenkoko eyembuzi eyenti yegenda okusooka okulugenda olw'amasanya amangi abantu nga basitookinze omwenge abantu basitookinze ebyokunywa gana amawulire gammwe temugeza ne mukwata ku byakunywa ebyo temukwata ku mbuzi mbusimanya anti oli bamulangirira munange kyaggwa temukwata ku nti temukwata ku nkoko mugira mulindamu waliwo ekijja waliwo ekijja mwe temwebuuza lwaki abantu bano nenedda nga sinaba kugabawa kansooke mbawe vidiyo zino 3 abadde atambula mu biseera bino wona wayagala kuva bamala kampeyini abadde mu maka ge so kiraga nti ali free baba mwetaaga bamanyi omusanga police in this case naye nga ffe nga UPDF tetulina kiki kyamaanyi tumunoonyezaako ku ssaawa zino tewali anoonya Kyagulanyi gamulemye kujja n'abeera ewaka ebyo ebya komedi ebyebiwaanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwaanyi Kyagulanyi ye yasaze mu kwekweka naye tewala mwagala dembe lye oba yagala kubeera mu lusuju oba mu nsiko oba wa naye gavumenti temulinako musango so kikuyiye ngoba yagala oba atidde ennyumba ye ekyo kike naye tewala munoonya. Vidiyo ezo muzirabye bantu banjawulo boogera nga Kyagulanyi wali free wateekeddwa okola okuddayo ewakaawe. Ekibuzo kyange ekisookera ddala nga sinaba na kuba waggulire bano abasajja balowooza Kyagulanyi musiru nnyo okwenkana bo balowooza Kyagulanyi talina amagezi okwenkana bo oba balowooza Kyagulanyi mugwagwa nnyo okwenkana bo bakulu Kyagulanyi taata dadi waffe president waffe gy'oli yonna togeza n'oyamba abantu bano n'olabikako sooka omalirize kyonna ky'oliko wonaakomerawo n'olabikako tujja kumanya nti abasajja bano bafudde Abannayuganda abantu abasiru ennyo kugamba bo bamanyi nti oli wabeera minisita ano n'abeera prime minister oli n'abeera gundi balabanga bategeera nnyo okusinga abantu abalala bonna mugamba Kyagulanyi ali free
musimanyi aganira bwerere okujja okomawe wakawe alabirire family ye naye ate mwebamu abasirikale poliisi ame to the extent nti n'amagye g'omu bbanga gyegali ewa Kyagulanyi bakyaliyo bakolayo ki mwabagamba Kyagulanyi ali free era aba presidential candidates abalala bonna lwaki bo tebalina gundi abasirikale tebaliyo waabwe naye ate bali wa Kyagulanyi wokka temulowooza nti Kyagulanyi okusalawo ave wakaawe yaye tamanyi kiddako Kyagulanyi is clever, is very, very, very smart. Kyagulanyi is more smarter than you people think. Obwongo bwamwe webukoma okutegeera wa Kyagulanyi webutandikira. Mugezi nnyo okubasuuka. Kyagulanyi yamanya nti abantu bano bwe bajja ne bansanga ewaka wange. One, engeri gye balangiridde omukulu ng'ate akaloloze akamusinga. Ekisookera ddala bajja kunkwata. Mu kumala okunkwata bagenda kuntwala nsayininge okukkiriza okwo nti okenzikiriza omukulu ono ye yawangula. Banna Uganda essaawa eno simanyi Uganda eri mu nkulemberwa ki? Eri forcefully nti mwagala ono alina okubeera omukulembeze wammwe. To the extent nti okulaga nti regime ya Uganda yonna eri roteno ate nfu. Sirabanko Chief Justice alaizibwa mu maka ga mukulembeze. Kumuyitawo kiyifuyifu jangu tuula wali amwambaza ekigundi ne bamulayiza ono omupya eyaze mu kifo ky'obunyidolo. Chief Justice alaizibwa atya mugundi mu maka g'omuntu. Uganda oba abagirimu abagikulema bo balabanga oba galinga maka nti buli omu waddembe okwogera kyayagala, buli omu waddembe okola buli kimu kyayagala. To the extent of lying to the community. Mulimba abantu simanyi Kyagulanyi akomewo tali nenga ewuwe abasirikale tebavaayo banonyayo ki mwabagera Kyagulanyi gamulemye okomawo we jamula abagambyeko nti tayagala wuwe oli waddembe okusigala nga yeekwese niyi sisi mugamba temunoonya mumuleki yeeberera ebibye. Lwaki muteekawo zi road blocks ez'enjawulo okukuba abantu emiggo buli muntu gwe mukwataka na esawa zino ekiri emagiri eri ekubo lya Bobi Wine. Road blocks wokwata ngwe na smartphone bakuforcing opening a smartphone yeyo kasande basanga mu kifaananyi kya Kyagulanyi. Bro bali abatemu bakuba kusanga mu kifaananyi kya Kyagulanyi just bakutandikirawo. Kind of which kind of government is this? Which kind of leadership is Uganda undergoing? Abata balete mirembe ate bajjawo emirembe. N'okukulembera nti kati okukulembera kwa by force to omuntu oba balonzo oli ono yalina okufuga. Soon mpulira mutabanyiwe gwe bagenda okulonda nga vice president. What does that mean? Kati ebyo byonna bye bapulaninga bifu bwe mujja kulaba ekiddako mujja kulaba ekiddako mujja kiraba saawa yonna kigozi. Saawa yonna bannayuganda beeyagala, bannayuganda basanyuka, bannayuganda bajagambiza basagambiza babuuka ku makubo ku kino ekijja. Jobula beyogerako zene sisimanyiza Bulaaya sisiza Bulaaya tebateeketa kuyingira bukuti because bamanyi ebikolwa byabwe. Sisiza Bulaaya tezina kujja kuyingira politics wa Uganda. Simanyi wali eki kinalabe nga kyeyogeza simanyi nze ka start trap nagizaako simanyi tugenda bakuba zoje. Uganda je USA America je mwogerako mugimanyi
oba temugimanyi? Mumanyi dakiika mmeka America gyesobola okukozesa okukwata President Museveni wa mwoyo n'ekitabanyi kye? Do you even know that? Masamera basamirizi simanyi biki lwaki mugamba mbu temwagala ensi endala zingire politics wa Uganda? Why? Ngate Uganda yingira mu nsi endala politically okuyamba ku nsi ezo, simanyi security wise, simanyi biki lwaki temwagala nsi endala zingire politics wa Uganda? Ngamwe mutuma abasirikale e Congo, muntu babasirikale simanyi Sudani, simanyi weyo Tanzania, simanyi Kenya kukwata bani. Lwaki mwe temwagala ensi endala zingire politics wa Uganda? What are you hiding? Kala akamwe kaweddemu. Kino Bobi Wine kye yakola temuloza nti yakikola abakozi fanti addusa atidde basajja. Ayina ekintu kiyabala ate kigenda mukolera nnyo 100 ku 100 n'ensi emwe onyegambe na kasajja kagezi. Uganda tebagizanyirako obuzanyizifa. Muloko wa manunula Uganda kati so efuse ya family. Buli ayogera kugwe musiba, buli ayogera kugwe musiba. Leadership cheyo ekititizi bwetyo. Eyabatitizi. Buba bukulembeze bw'abatitizi. Buli ayogera kekintu nga bawabula. Ate ne musiba muba batitizi. Mukubya akalulu, mubadde mu kalulu. Owangudde bakulangiridde owangudde. Kalate chikunonyesa opponent wo gwe yafuna obululu obutini omunonyeza ki ubangu gamadala wawangula opponent we yafuna obululu obutini ate omwagaza ki lwaki omunonyo omwagaza ki imbusimanyi nupu kibina kya rebels ebyo nno bibatandise okuzimba ensi yonna ekimanyi and we thank Bobi Wine. Nti omwana ono teyava nga Kyagulanyi teyavaamu Bobi Wine teyava mu Kyagulanyi naye singa mu kalulu wako Bobi Wine yayagala ddi tetwandimazeeko ebyaddala kuba Bobi Wine ye tumumanyi naye Kyagulanyi yasigala nga ali okay nga ali solid no matter how much bye baamukola ng'asigala agamba abaana nedda temuyomba nabo temulwana nabo olwo musosonkeriza mulabe kibasobola okulawo mutugumbula abantu muandike ono simanyi naye omwana yabaswaza ati tayina kintu kyonna kyakola nti oba balwaneko nani oba akola atya yali alina kyabala kyekiddako mwongo era mujja kirabako nze mbalayirira mujja kirabako ate nga kitambudde thimothri teri na muntu asse munne teri musayi gutirise simanyi biki bikikuta simanyi nga tewali kintu kyonna kugamba bugambi katodde dawali otule ku ntebe yo simple ayagala okujjako katumulabe nga akujjako temulowooza nti ensi zonna mbi